kuyamba completely, and if that happens bannayuganda banakiriza ekyo nekibirawo mbabulira nga tuli wano ku Pal FM bagenda kutuuka ekiseera bajje ono okulonda bagenda kutuuka ekiseera bajje okulonda president nga bamulondera mu parliament bajja kutuuka ekiseera batemba bitandika mpolampola olabyegana mawanga g'Abarabu omuntu awamba nakola presidential monarch temwefula nti temukiraba nti Museveni agezaako okukyusa Uganda gifo n'abwakabaka bwe kuzaako mutabani we n'omuzukulu temwefula nti mukiraba temwefula nti mukiraba nti mu Uganda bagifula family rule ti Museveni president mukazi we yadde teyasoma ye minisita w'ebyenyigiriza mu Uganda we wadde tagitegeera naye yakontrolinga budget esinga asale musale ti baganda babalala abasodo be bakulira ebirombe ti mutabani we mukodomi we yalinga akulira esiga eddamuzi newakubadde banyigikawo bano bwewinyidde nti it is a family rule ekyennaku nti bakwesa abantu baffe one aba opposition ekyokubiri ate kiruma nnyo anoonyaayo bayagala okudiscreditinga olowooza nsobye okulaba nti abantu bebakozesa ebintu bino byonna ebyensonyi bava wano Redzone TV kwoli bwebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ebere nga tomisinga nsonga yonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'omanyi olunaku olwajjo bamukyazizza ku mpewo eza Pal FM era twakuwadde programu eyo gwe yabadde atambula naffe naddala ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda One twabaddeko ne live atabirabye ebimu ne tubikuwaate oluvannyuma wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Kakati waliwo ebigambo bitutakuwadde waliwo ebigambo byotawulidde byenjagala okubanga nkuleetera amakya g'olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Redzone TV. Bw'oba na subscribe nga kikole mangu oleme kumisinga nsonga nga zino. Abagenda mu comment section ne muteekamu obubaka kye mukola kya mutawaana nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bimu ku bigambo byayogedde oba olyawo byotawuliddeko oba byotaategedde oluvannyuma lw'okuba nti programu yatemeddwamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ku bintu bingi wabula waliwo ababaka ba Parliament abeefuula nti baludda luvuganya nga bano babadde basaale nnyo mu kugenda mu kibuga eky'eggulu mu kye baayise regional parliamentary sittings. Parliament egenze kutuula ggulu eve eggulu egende mu bitundu ebirala nga bwe tuzize tukutegeeza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavumiridde bino era n'abaako ebibuuzo bya ssaawo gwe eri munayuganda obeere ng'ate weebuuza. Ababaka bano abamu ku bo bazze balaga ebikolwa byabwe nga biraga bakolera Generali Yoweri Kaguta Museveni. Kati abuuza mu kyewuunya ki okuba nti be bali eno era wandibanga waliwo akakodyo nga ke kamu ku byabatutte mu kibuga ekyaggulu kwagala kuyisizaayo mateeka oba olyawo agagenda okuba nga ganyigiriza munnayuganda naddala munnankyukakyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza era ebibuuzo bingi byebuuziddwa nti bwe baali bateekateeka ebyokugenda eggulu baalaga nti eggulu waliyo ebizibu byayo era balina kubiteesaako nga bali ggulu. Era abantu bangi beebuuza nti kati ggulu tugambe nti bwe twogerera kati matabuta oluvannyuma lw'okuba nti Parliament gyetudde neekola ku bizibu byayo. Bigambo bingi His Excellency bye yayogedde bye sigenda kubanga mwogerera wabula waliwo ababaka naddala omubaka amanyiddwa nga Honorable Lumu Richard. Ono mubaka yaleese etteeka ery'okwagala nti leader of opposition abeere ng'alondebwa ababaka bonna aba opposition mu Parliament nti si kibiina kyekironda newankubadde etteeka bwe ligamba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina engeri gy'amwanukudde gye njagala owulirize nga sinaba kubanga ate neeyongerayo kawanvumu naye nja kukusaba okawo obudde tubeere nga tutambula ffenna wabula nga sinagenda eyo njagala kubanga ate nkuyitirako wano katono nnyo nzije n'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yo, Mr. President, twagala twongere okutunulira ensonga nga bwe zitambula. Tulabye abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bajja bateekawo embeera ey'okuzira ebintu ebitali bimu. Twalaba mu palamenti nga bazira ne bafuluma, ku luno bazize ne bagaana ogenda eggulu. Kino olaba ki kyalina bikisobola okukyusa ng'ate oluusi bwe bazira ebirala bisigala bitambula bigenda mu maaso? Ekintu bwe kiba nga kikyamu bwoba osobola mu abasiraamu mwennyini yemwe musomesa omanyi jjajjange azaala maama musiraamu naye bwe yayogeranga yagamba ekintu bwe kiba kikyamu bw'oba olina imaani emala kwesa omukono gw'okijjewo, bw'oba tolina imaani emala kyogereko, bw'ebanga imaani yo nafunye oba kiri kikyawe mwattu ekintu ekyo kirelatinga n'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Naye naffe tulowooza nti ekintu bwe kiba kikyamu tulina okirwanyisa kubanga gwe mulimu ogwatusindikisa okukiikirira abantu. Bwe tuba nga tetulina busobozi bukistopinga waki tetulina kyenyigiramu. Bwe kiba kikyamu kiremese, bw'oba tokiremeseza tokyenyigiramu ate onyonyola abantu obukyamu bwakyo. Kati muganda wange tuli wano intaani abaana bamaze okumala okusoma obwa dokita abalina okugenda okola teaching practice, medical practice n'ebirala internship tebasobola kuteekebwa mu malwaliro kubanga batugamba tewali ssente. Kiteezi okukirolocatinga apparently balemesa omulimu okugenda maaso lwa biliyoni 6 ne buli lutuula lwa parliament balutuuza ebiliyoni 5. Biliyoni 5 ze miliyoni 15 buli lutuula babaliridde ebiliyoni 20 entuula 4 okuteesa ki ekyenjawulo. Ffe tulowooza nti bwe wabanga tewali sente zimala, sente zikole ebintu ebigenda okuyamba abantu. Mu kifo ky'ogenda eggulu gamba nti olunaku lwa leero ensonga ezirina okuteesebwa mu parliament zonna zibereza Northern Uganda. Yes. Oyinza n'okiwa entuula eziwerako tewali sente zo spendinga. Ababaka basasulwa bagulirwa emmotoka mpya bafuna omusaala mupya. Naye kakati wano tyatoba ddala wensi eyogenda eggulu ate era n'oteekawo n'emmotoka ate ng'obadde n'amafuta kwegamba ate bimakinga sense. Kale ekyo nga tuyita mu Honorable Ssenyonyi twakiwakanya. Tuli basanyufu nti n'abantu bangi nnyo n'abakulembeze bangi nnyo bakanya naffe era nekikiriziganyizibwako. Naye nga bwe nkugambye nti nakyemalira ayingira buli wamu ate si mu bibiina by'abafuzi byokka. Tulina okuandastandinga n'abantu baffe ne bategeera nti bwe muba mufugibwa omuntu n'akyemalira ayingira mu madiini n'abaawulamu oli musiraamu kyenjogerako kitegeera ewaffe mu bakatuliki bwekityo bwe kiri mu balokole n'ewalala yonna n'ayingira mu bibiina by'obwegassi oba muli ba bodaboda oba muli basomesa oba muli basawo oba muli bayimbi oba muli institution ya bukulembeze bwa nnono buli wamu ayingirawo n'abayuzayuza. Oyinza kirabya mu bibiina by'obufuzi kyekyali mu DP, kyekyali mu UPC, kyekyali mu FDC newaffe kyaleeta akozesa ki sente kubanga tewabula ba politician bali wiringi kuwaayo myoyo gyabwe ngeri ewaffe bwe kiri. Bannaffe abasinga okwolereza ffe okugaana ogenda eggulu ate bwe baali bakyali mu bukulembeze nga bakyalina obwesigwa bwaffe ate bwe baakulemberanga okwediima okuyingira mu parliament olw'okuwamba abantu baffe. Ensonga y'emu okuwamba abantu baffe abamu bali kitali abalala bababuzawo tetumanyi bwe kiri. Y'ensonga y'emu kwekwasa obutabaawo ssente okulaba nti mu malwaliro osanga ng'omusawo omu alina okukola ku bantu ng'ebikumi 300 ate ng'abaana baffe gye bali basomye naye ogamba tesobola badeployinga. Abantu baffe batokomose ekiteezi lwa busente obwanditeekeddwawo ne bakola waste management system entuufu oba bwakiri ne baluloketinga kasasiro oyo. Naye ebikyamu byonna nga bwe ŋŋambye timusobola okukaanya bulungi nnyo ng'aba opposition ate ng'aba opposition kubanga balala tugamba tuli ba opposition naye nga tubeera opposition then position ekifo si ba opposition ba opposition bebo kubanga
nakyemalira bbi obululu atemudde abantu awambye abalala negwe kubanga asobola okuwa minisita nakuyita nakufuula minisita okulembera kibiina kya opposition osobola balaba bannaffe bwatuukayo nalaba okay nakyemali asobola okundifendinga akola ebikyamu ebitakkirizibwa n'ekibiina ekyamusindikayo bekiwakanya naye kubanga wa opposition nasigala bwati kuba nakyemali asigala mufasitetinga so yes ekikyamu tetukkiriziganya nakyo bwe tuba tetusobola kistopinga wakiri tetubeera part of it tetwekyanyigira. President Kyagulanyi oli mumativu ne performance ya parliament naddala mu kiseera kino nga golina leading position parliament kijoyogerako eggwanga Uganda ndi mumativu nti babbi ndi mumativu nti parliament is a crime scene Anita Among ayina kubeera luzira ne banne bonna ekyo ndi mumativu nti parliament yaffe ekoze wadisi ku mulundi guno kyongedde okweraga mu bantu nti parliament yaffe si just abali mu ruling party ne n'abo abali mu bibiina ebya opposition nabo abamu bakozesebwa ekyo ndi mumativu n'amaanyi ge tutaddewo ne bwe tugezezaako amazima amatuufu sijja kugamba nti ndi mumativu nedda mba nimbye siri mumativu tukoze kyetusobola tukyakola kyetusobola but this is work in progress kugambye bw'oba olwana ne dictator olwana na buli kitongole olwana na police olwana ne Bank of Uganda olwana na parliament olwana na buli muntu so ku mulundi guno walaba era bamanyi nti tulina ababaka ba parliament nakyogerako gyebuvuddeko tulina ababaka ba parliament bangi ba NUP naye nga bakolera Museveni abantu ne beka bani abo ne mbagamba mu kiwobodde okyasobola okumbuuza nti bani abo nziramu waliwo abamu nkugamba nti tulina ababaka ba parliament nga baigena mu parliament nga ba NUP era buli wajja agamba ndi wa NUP naye nga bakolera nakyemalira bakolera Museveni kikyakukanga kati osobola okumbuuza nti bani abo tobalaba ayagala kugamba ye so waliwo ekinewuunyisa President Kyagulanyi nti abali ku ludda luno olw'opposition be basinze okumalamu amaanyi oba abali mu government si I'm not a crier sijagamba nti bankoze binya aba opposition abaana bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo and I must salute them Bajoel Ssenyonyi Bazaake Bamuwanga Kivumbi Banamboze bakoze omulimu omulungi they stand and speak bamuwada nku nyingi ne bannaffe abamu batandika bulungi nkugambe naffe abamu batandika bulungi ne bagenda mpola nga basebengerera paka omu yavayo nze ndi kino nze ndi kino abalala tuze tubalabira mu bikolwa byabwe so bangi bakoze bulungi ne bangi batutunze bangi batuliddemu olukwe naye era nakyogerako nengamba bangi mujja balaba ne mujja balabira ku bikolwa byabwe kyetukola tetugwamu maanyi kuba dictator ayagala tumala mu maanyi ayagala akulage nti nsobola n'okujja ewuwo n'engula gw'osinga okuwa ekitiibwa nsobola okugula munnoowo ow'oku lusegere nsobola okugula oyo gwe wakola naye nsobola akulaze nti asobola okugula anybody kyova olaba nziramu okuwa amaanyi abantu si bagambangako nti twesige ba politician wesige gwe weebereremu the solution is revolution that is the answer NUP is a platform for leaders bwe tunafuna eddembe lyaffe omuntu atuliddemu olukwe tuba tusobola omugoba ne tuleeta agenda okukola ebintu abantu bye baagala naye kati saawa zino Museveni agezaako okulaga nti nsobola okukozesa gwe gw'olonze n'akufaananyanga mmwe abali b'enguzi ate nga tosobola kumugyawo wadde etteeka likuwa obuyinza nze nsobola okusalawo etteeka ne litakola ozookiraba kati ojja kutuuka ekiseera ng'osanga aba-opposition oba bagamba aba-opposition naye nga batambula n'amagye ge gabakuuma wali aba-opposition abagamba aba-opposition nga batambula n'amagye ge gabakuuma you get my point
So ekyo nkigamba abantu tusobola okubeera ffenna singa byali byasigala bya bantu feno feka kyandibadde dangerous. Nayogeddeko ku Dr. Besigye nengamba I respect that man kubanga ayise mbingi nnyo naye ate nemunenyako kimu oba oliawo nze kyenjawukanamuko naye ti Dr. Besigye oba oliawo singa yavaayo n'alabisa abo abantu nga bukyali oba oliawo kyandibadde kyanjawulo. He's a man I respect tusinkana netwogera naye ng'omukulembeze nga okubulya n'agamba no Bobby gyendi jojja naye waliwo otuuka ekiseera ng'oli mu National Executive Committee olukiiko olw'okutikolo ekibiina naye ng'otunulaba otunoga oba kati wanani gwenyinza okugamba ekyamu nga taliiwo naŋŋamba bwekyo bwe kibeera abadikiteta bwe batyo batambula. So okulaba nti holdings a fort ng'alwana ne dictator naye nga dictator akozesa ate abo abanyigirizibwa abamu okusigala ng'anyigiriza abalala kibadde kyabulabe. Naye nze ne ndowooza nti ate nze nnyina kubeera different ntya nze nnyina okugambirawo nze nnyina okubeera n'amwatulira koze no program bagiyita n'amwatulira nina okubeera n'amwatulira mu nsonga eno kubanga bw'otobeera n'amwatulira naawe abantu tebajja kutegeera. Ontegeera kye ŋŋamba oyinza okubeera ne waiswa wano nga mutambula mwogera ekintu kyekimu naye ate dictator ng'amukozesa kati olina omugamba nkyali wange waiswa twagamba abantu twabagamba bino ate nganda bw'otambula bw'oti onekoseko nalina enjogera gye yagambanga nti abantu bwe bagamba nti oli mutamiivu ate tutambula ng'otagala kubanga ojja kuba okonfaminga abantu kyeboogera. Ebigambo ebyo kansabe ffenna biddemu bituvugiremu mu matuubo pya ffenna. Bagiyita Palo FM 10. Oli musajja atayagalira ddala kuwulira nakukolagana nabali banguzi. Nzijukira mu kalulu ka 2021 olina wagambira nti bagenda kujja babagule babawa obusente naye mubulye. Oli bagamba kulya ki? Kankiteeke mu context. Yes. Museveni ajja ku kyalo n'asanga abanaku bayavuwazza n'ateekawo ebitole by'emmere ne bajja nga bagala kulya ku mmere n'ateekawo abayimbi abantu be basasulira omutwalo n'abateekawo okubwerere era abantu ne bajja ne bakola ki ne banyumirwa n'agenda ng'agaba ssente. Nze nyinza okuba nyina ekyokulya nejja kusanga omuntu ng'agenda yeyogeza mu kkubo yekka awaayi kasita balidde ekyemisana ekyegulo ne babatali bye bamanyi yembeera abantu baffe gye balimu. Kati omuntu ng'oyo bw'alaba nabbanja ng'abasimbisiza layini abaayi prime minister bawa ku ssente 5 bamutwala tasobola butasimba layini kwefunira kwezo kubanga era abasimba layini awo bw'omala bwe bavaawo bw'ogenda wali abalonze Museveni bayinza obutawera 2 oba 3. So yes nkiddamu nti abantu baffe abaavu sente zammwe bajja zireeta bazibateekeko ebiseera ebimu bwe baba basimba layini nga bagenda bagaba bugabi zakyeyononere. That is your money as people. Naye totunda mwoyo gwo tokola kikyamu kubanga balese 15,000 kubanga balese omutwalo asobola zeewale. Naye ndi mukwogera ne bannayuganda omuli bannayuganda emiliyoni 21 million people olunaku tebakola nusu kasambu oba onteekera kigamba kufuna bulungi kasambu tosobola akalyako kyanca kyamisana na kyaggulu. In fact tosobola akalyako kyamisana na kyaggulu. In fact tosobola akalyako kyamisana kigumivu. Naye omuntu takaweza olunaku. Kati abanabyabufuzi bwe bayiseewo bagenda bakuba endongo bagamba mutwalo tosobola mugamba nti tukwata mutwalo. Yengeri yemu kati kambere mu realistic. Tuva mu kalulu nga tuwangudde naye
nga batubbi waliwo ebibuuzo bibiri tusindike ba MP mu parliament watu echange tetugenda mu parliament emirimu gisitolinge. I understood nti tulina aba MP bangi nnyo, omu okuba posta yeewola na bwebuzi, omulala talina wasula, omulala takola ki. So sikalubiriza abantu kubanga imaani zaffe tezenkanankana. Imani yange levo ndala kuya munange ate njagala buli omu akole kyasobola. Kivula twatula ne bannaffe ne tugamba no tubasindike mu parliament. One, tebajja kuba cost, but two, tuba tugenda kukozesa parliament nga fighting front. Era tubadde tugezaako era tukyagezaako. Tekisinzira ku namba y'ababaka ba parliament. Omanyi Julius Malemo we South Africa, parliament ye South Africa kikumako omuliro, so omuliro unembone yako omuliro naye kwe gamba etabuka nga ba MP 20 baina. So twalowooza nti to taking on fight on that platform, and I think we have done a good job and we continue to do a good job. Tuyinza okuba tetusobodde kukyusa amateeka naye at least omutwe gw'abantu tugukyusizza netugutunuza ku parliament. Edda nga abantu tebamanyi bigenda maaso mu parliament, nga tebamanyi nti bababbira eyo, emisolo bagibabinikirako eyo, esente zino kole kubayamba okubatuusako services bazinyagulira eyo. At least now they know. Steps ziba 3 ez'okukyusa obulamu. First kwe kumanya ekizibu, kati bakimanyi bulungi nnyo kubanga babiraba bulijjo. Number 2 kwe kusalawo ekyokukola. Era kye tuli mu bapreachingira abantu nti kyekyokukola kati the revolution. Buli omu amanye nti bannayuganda balina kera ku makya ne beekyanga ne bagamba ekimala kimala. Bannayuganda balina okera ku makya ne beekyanga ne bagamba ekimala kimala. Bwe mwekyanga ne mugamba ekimala kimala, ne bwe mwekyangira wiiki emu yokka bafiringa amanyi gammwe. Kenya mwakirabye baana bato ba Gen Z bagabe temugenda tusaako musolo ogwo. Ruto teyagustopinze. So bannayuganda balina okera ku makya ne beekyanga. Naye kati yo message twagala buli omu amanye ti buli omu osobola okupulinga paati yo, omusomesa ng'omunaddiini, gwe munnabyabufuzi kyolina okukola first totunda abantu bo, ne bwe tokola bintu birala byonna ne totunda abantu bo kubanga tewali asobola tufuula baddu okuggyako nga kweseza ffe nga kweseza abo abakulembeze. Kati atuse ne ku level eyagala okutulonderawo abakulembeze abamwakanya. So twagala tu preaching nti buli omu akole kyasobola. Manyite ekiseera kijja kutuukawo kyokka tewali akeera ku makya n'awaddeeti nti bannange Gen Z tugenda kwekalakasa. Kideveloping out of consciousness nga buli muntu yenna yena munansi akifiirinze. Njagala okifiiringe mu musolo gwo, njagala okifiiringe mu kyayi gwonywa, njagala okifiiringe mu mafuta gonywa, njagala okifiiringe mu school fees zosasula. Then buli omu amanye nti changing leadership nekeera ku makya kwekyanga. Then buli omu bw'anaakimala eyo step gye tuliko. Bwe tuba ku step eyo tudda ku step esembayo bagiyita action. Nga Uganda eterera nga teweetaaga okugamba Kyagulanyi ndi mutulwanirire nedda, naffe tutandika okubeera nga aba South Africa bagambe bataata baffe baatulwanirira. Kuba aba South Africa bagamba bataata baffe babalwanirira, Bamandela babalwanirira, Bawota Sisulu babalwanirira. Ffe kubanga bakadde baffe yes abamu babalimba ne babatemula. Bakadde baffe babajjajja baffe bandibadde egiza aba mu 7 ne baatutunda butonzi. Abandizeeko bandibadde bakulu baffe nabo abamu baatya tebalina courage. Abalala ne batutunda, abalala baagala comfort, abalala tebagala buyinza, baagala bitiibwa, baagala comfortable, baagala high life. Kati twesanze nga ffe tulina okukola omulimu gwalina okukolebwa bataata baffe, gwalina okukolebwa abakulu baffe. Kati ffe generation nekikola. Bwe tutakikola abaana be tuzadde tujja kwesanga nga be basiba mu makomera olw'okwogera ekigambo freedom. Gwe bakuba emiggo olw'okugamba lwaki mu kifo ky'okuzimba eddwaliro muzimbye mukomera. Be bajja okuba emiggo nga bagamba nti obwa president bugulina kuba bwansikirano. So tulina okumakinga sure baba bakuba emiggo bagikube ffe kikomeko ffe. Abaana baffe betuzadde babeereko mu nsi eyeyagaza ate nga naffe tusobola okituukamu kuba naffe tukyali bato. Wakiri mu ze 50s zaffe nga tugamba bannayo omuntu yawona mu 7 kubanga bisoboka.
Kenya yali ebaddeko mu mbeera eno ku mulembe gwa Moi ne Raila Odinga bamusibako mu kkomero okumala emyaka 10. So bikyuka naye tebigenda kukyuka nga miracle. Tewaliyo zi miracle mu nsi. Ze mama wange yaŋŋamba God can only do for you what he can do through you. What God cannot do through you, forget about it. So buli kyoyagala Katonda akolere ayina kiyisa mu gwe kennyini. So tukirize Katonda atukozese one nga tukirize ekituufu kuba tewali ddiini ewagira bubbi, tewali ddiini ewagira kunyigiriza abantu, tewali ddiini ewagira bulyake, tewali ddiini ewagira nkwe. So tuwulize eddiini zaffe, tuwulize n'ennono zaffe. Tewali ggwanga liwagira bubbi, tewali ggwanga liwagira bulyake, tewali ggwanga liwagira nguzi. Tuwulize n'obuntu, tuwulize n'amateeka kuba amateeka olwedde agawandiikibwa. Kati ffe nga bannamateeka tuba tukimanyi ti amateeka gonna gawandiikibwa kuyamba abantu for the well-being and development of society. Bagiyita Pan FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo kanzijjo tandikirawo. Ebikolobero ebyo basirike era batuukeeyo balina okulopa bakozeko ekikolobero bwe kityo kuba bwe bakola omuntu ekintu ekyo ku muntu toyinza kusonyiwa muntu akimukozeeko. Kati abannayuganda baabano kasasiro eyabaziise tosobola gamba nti amataba gazze nakyo kyewalika naye kale ekyo kya butonde. Ettaka lyabumbulukuse buduuda kale kyandiwalikiddwa naye kiri nakyo. Ono kasasiro gwe bavuga n'emmotoka ne bamujja gye bamuzye ne bamupanga bwe bati nga buli nnaku bajjawo nga ssente zifuluma naye omuntu omu n'atakola mulimu gwe naye n'atasibwa oba n'atagobwa ku mulimu kubanga mwannyina oba muganda wa gondi. So kati ebyo ebiswaza Uganda yaffe n'efuluma ku mawulire g'ensi yonna nze nyina okunenyezebwa oba abo balina okukola omulimu be balina okunenyezebwa. Aganya okunziramu ekirala bwera oluvannyuma lwa byonna ne dikiteta ne waba avuddeko leero emyezi 6 egiddako amateeka gagamba akalulu kaba kalina okuteekebwateekebwa era tulina okwetegekera akalulu every time anytime. So tulina okubeera ready naye ansa sike kalulu ansa yegwe nange okwekalakaasa okukola ki okwekalakaasa kyogere n'amaanyi gamba okwekalakaasa. So okwekalakaasa kuli mateeka bano bamuseveni bo bekalakaasa nammundu mu gyekinana amateeka tegakkiriza kwekalakaasa nammundu. Non-violent protest ekkirizibwa mu mateeka era ewagibwa ensi yonna ne UN egiwagira kiwalabye Kenya era abatta abaana abo bali mu kuwozesebwa. Ruto tasobola kikola kuba baali batumututeeko mu International Criminal Court akimanyi. So kwekalakaasa mu ddembe nina nokigamba abantu tino mmwe kati ffe ne bannanga ba NUP ffe twekalakaasa mu ddembe kuba tuli ku bya democracy ffe naye ate amateeka ga Uganda constitution ya Uganda ekukkiriza ekukkiriza n'okwata emmundu bw'aba ng'abo abafuga bavudde ku nkulembere ya constitution ekukkiriza okukola buli kisoboka nga mwe mulina okwata emmundu. Nze of course siwagira kukwata mmundu lwa nsonga oba Museveni omuwadde kyayagala ayagala afuna ensonga lwakyatemula abantu. Ensonga lwaki bakwata abaana baffe ne babateekako zibbaagi z'abasirikale, ensonga lwaki enkofiira bagitayo abasirikale, ensonga lwaki bankwata mu Arua banteekako machine gun 2 ne bagamba tumukutte emmundu simanyi mundu zange kyezabulira. Lwaki? Kubanga bw'oba ekyokulwanyisa oba ekyokozesa ky'olina kyokka nga y'ennyondo buli kintu ekirabanga omusumaali. Kati Museveni kyalina kyokka ze mundu, so buli muntu amutunuulira nga muyekera wa mundu era adiringa ne NUP nga adiringa ne military operation
ne bannayuganda mbagamba singa tudifendinga emundu ezo ate ng'emundu ezo tujja ziwangula kuba tosobola zikuba batakuddiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.